Lwakedde ng'ennaku endala zonna nga mpaawo amanyi nti amawulire ag'ennaku ganeetimba ensi Uganda. Kyokka we zikonedde essaawa 3:30 ez'okumakya amawulire ne gafuluma era ne gakakasibwa nti ddala kituufu Honorable Meddie Kaggwa eyavudde ewaka nga mulamu tteke abadde afudde ate mu kkubo wakati. Meddie Kaggwa nga yabadde ssentebe w'akakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu akaiiki Human Rights Commission azirikidde mu mmotoka y'ekika kya Toyota Land Cruiser enzirugavu ku nkulungo y'e Mulago. Abadde ayolekera ku yafeesi ez'ekitongole ekyamuwanga amagatte ekivunaanyizibwa ku baana ekya United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF okubaganya ebirowoozo ku ddembe ly'obuntu. Emmotoka olw'okuba nga abadde agirookinze bamenyemmenye endabirwamu okumuggyayo kwe kuddusibwa mu ddwaliro eya Case Clinic gye bakakasiriza nti abadde omulamu afuuse mugenzi. Kaggwa yali komisona era omukugu mu by'amakomera n'eddembe ly'abasibe ku kakiiko aka African Commission on Human and People's Rights ne komishona owa OIC Independent Permanent Human Rights. Meddie Kaggwa Dembe nga bw'abadde ayitibwa abamu ku abadde bamanyi obulungi n'okumutegeera. Abadde muyivu, yasoma amateeka era n'agafuna mu digiri ku University Makerere. Yafuna diploma gye yajja ku Law Development Center. Alina masters degree mu mateeka gye yajja mu National University of Ireland. Yali omu ku bamemba abakugu abalondebwa okubagasa amateeka wa 1995 eggwanga Uganda kwe litambulira mpaka ku lwaleero wadde nga zaakolebwamu ennongoosereza n'okutigibwatigibwa. Honorable Meddie Kaggwa yaliko omubaka mu Parliament neya East Africa wakati wa 2001 ne 2006 era be baali mu Parliament eyasookera ddala ng'omukago gukomezeddwawo mu 2000. Mu Parliament eya East African Legislative Assembly omugenzi ekisanja kye yaliyo ne bannayuganda okuli omukyala Ovinj Irene Odida, Major General Oyira Mugisha Muntu, Lydia Wanyoto Mutende, Wandera Daniel, Bagalaliwo Sala, Sheila Misambi, Yonasan Kanyomozi ne Captain Baker Dudo Richard. Emirimu gye egy'ensonga yasimbyeyo kulabikako mu Paalamenti y'eggwanga omwezi gw'abadde gwa mwenda omwaka guno ku nsonga z'abasibe abatulugunyizibwa era bamulumiriza n'akakiiko k'obutakola kimala ku nsonga naddala z'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo abatulugunyizibwa mu Paalamenti y'eggwanga bwe baali bayise ennongoosereza mu kaweero 12 ennyingo bba akasemateeka w'eggwanga we baggyirawo ekkomo ku myaka gy'okwesimbawo. Okumukusoomozebwa kwasinze okusanga mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu naddala abodde oluvuganya bambaddemu n'obwesige butono nnyo ku nsonga ezibeera zibakwatako gamba nga okulinyirira eddembe lyabwe nga bannabyabufuzi. Wabula ekimu ku kimuyambye mu bbanga lyakulungudde mu bifo ebyo eby'enjawulo mwe muli obukugu, obumanyi, obuyigirize, empisa, obwetoowaze n'okubeera mukwano gwa buli muntu awatabadde kwawula mu myaka oba ndowooza yaani mu ddiini, amawanga n'ebyobufuzi. Alese Namwandu ne bamulekwa 5. Bw'atyo Honorable Meddie Kaggwa Mukama bw'amujjuludde. Kibi nnyo.